SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X's and ne SMX. If I say good night baby ngamba good night nawe. If I say I love you mukwano ngamba you love me nawe. Hey, what's up? I'm the one and only your girl Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko Nachika zabadenga gabi sana najja papa nango papa de bamba mukozechi salale ejaka akajanja go binyomya mama tati kazabadengezi baby Sarati ndio kaja yenanga swakide yako gezi wamanga swakide na susuka hatu na vuma na suka baba kozibon mwana mamuleke nyumya okubanyugunye bweru yako akasisidiki amanya ndowozo bamtemu SMX representing straight out SMX Media nzo mu ku bantu abatatengwa abasubscriber bange nyensonga yaki bambimba wera ddala ekitiibwa mwangamba oluvanyuma actually ngenda kuwa credit aba NBS okuba batwala abasajja aba TikTokers ku TikTokers edition banange ne mutandika okunza nawe balete mukugezaako okulaba messages ani gwe musinga okubeera nga mwagala ndeete nagwa ku Freeze Pro mumanyi okutuma omuntu bagamba kyewayagaliza embazi kibuyaga asudde gayinze mu following anga bwe nakuba yateekayo ka clip oba mukamanyi actually kinasinze n'okuteekayo kungamba tegeza mungena bera naye ngana naagira nze mukusooka naye manyi gayana naagirira ebyaddala naye nakolwayo tuli mulina Freeze Pro tugenda bya tuyogera mu kimu bibiri ebyaffe mubimanyi si bya interview mbunira oli mu bibuuzo bya Piero inedda tunyumyamu ekiboozi naye n'atunyumiza ekiboozi gye balekosewo kale muganda wange nawe gye balekosewo gansanyusa okulaba nange ensanyusa okusanga bulijjo negombola bakalebwako ntegeere kali kiriya kali kumulama kali akalevu kano si kateekeko nakakuza bukuza muganda wange just Allah ye yakampa soko obuze kuba SMX Media subscribers baganda bange nsanyuse nnyo okubalaba amannya n'eddoboozi bampise Shafik Ahmed Lule oba gwe mumanyi nga Freeze Pro. Yes, nsanyuse nnyo okubalaba wano ku SMX Media era mbagala nnyo bafanzi bange abali eyo n'abatampagira osanga mujja tuuka ekiseera mu okona wonya okubata kuwagira kubanga abatampagira nkimanyi bajja tuuka ekiseera nabo bampagire kubanga nkimanyi nti nkyayongera kuwaka gwenkola ate nkyamulira mungi nnyo nkugambye olaba ntuuse okunoonya ako tutandikire ku kyalinnya salamu aleikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ogambye linnya gwani amanya bampita oba ne era sinze yeeyita be bampita bampita Shafik Ahmed Lule musajja musiraamu ebyadda kubanga waliwo nalaba nga sigida ngekweri magida bulungi naye ng'otera onookola content oyinza omuyita oba abatamiivu oba abatategeera mbeera nkuvumye ekituufu kiri nti content w'abatamiivu yesi kyamukola kuba ninawo ka video ke nakolako ko nga nakatandika TikTok nakolako ka video k'abatamiivu awo ne katuuka ku muzeeyi wange nankubira essimu nangamba Shafiki bangambye oyina ebintu babakwatidde mu mabala waliwo ka video ako akakabuga baasa wabukedde TV oba mulabako abasajja babakwatira mu mabala yabagamba I'm not drinking the beer namugamba yali akuba oluzungu nga lwabitege nnyo naye katambula nnyo infact kamu ku TikTok videos wange obwasingira ddala otambula nga nakatandika kubanga nakatingira mu bulungi abantu ne batuuka n'okulowooza nti nali nze gwe bakutte mwennyini so naye ekyamazima kiri nti nasuubiza mukadde wange nti siriddamu kukola vidiyo yonna nga ekwatagana ku butamiivu era nze nkola lwa
bino uzungu lwabitege naye nga kasobanga toli mutamivu era abaana bansharingira nnyo videos awo bantaginga nnyo mu videos nga bagalanzi bakole naye kasanda banti ya kutamiira mbasi gisobola I know kwandi actor munayinze nsobola okujjayo character yonna omuntu gy'abampadde naye kyamazima kiri nti ko ekyokutamira kyonna kikola lwa busiraamu lw'eddiini yange nengamba sijja nenkitalira ekyo kimpadde ku nali nkoze ko story ya Eddie Kenzo Musuuza yagaana yali diru ya mwenge company emu ba juja ko story agamba musigenda kubakubira kalango konna olw'ensonga eddiini yange era ekyo nange nkyogerera wano wennyini ku mpewo za TV ekituufu kiri nti nze ne wezibanga ompa ssente mmeka nojjanga onsasula ssente abalala ze batasobola kunsasula naye nga kirimu nti mwenge oba kintu kyonna ekikuusanya n'okubanga kyawukana ku ddiini yange ekyo ezo sente zo ziba zinnemye ge mazima kale bannange ndowooza mulaba kyekinjagaza nnyo zinayo ze exclusive ono omusajja wamutunulira nga acting eriiso n'alikanula wati toyinza mubuusa kintu kyaka Uganda okitegeera ekyomwenge kituufu naye ate munaye ate omwenge omanyi abasiraamu gye bali abanywa omwenge naye nze sinsi mbadde mu bintu bya entertainment mbadde mu bantu abanywa omwenge naye mikwano gyange gyonna abasinga banneewuunyanga nga baŋŋamba ne gwe gaayigwe okikola otya obeera mu vibe kati nze nsobola okuba nga tugenze out tuli oba mu club oba wa nenkuba amazina n'olowooza nti ate nze mutamiivu nze atamidde abalala tebatamidde kitegedde kyokka nga ate abatamidde bebeewuunya kyokka nga nze ndi ku muzuuli okitegeera so it's just a vibe ensonga ki nze wenzija ku interviews zange abantu asinga bazinyumira nasonga size ezino muno okola ki mbuulira obeera nga ali mu kibuuzo nze njaga nnyo ekibuuzo aba SMX Media subscribers mbadde temukimanyi oba erinnya lyange temulimanyi naye sigenda libabuulira leero naye nange ndi musiraamu ensonga ki nsanyuse nnyo n'omusajja gamba tutwekubidde saidi omu gwe balina okumanyako erinnya ly'omulala naye batamumanya leero lunakulo kati sooka tugende n'owalala education level nasoma nursery nensoma primary nensoma secondary nensoma ne university oba kati nsobola banyitiramu in brief nasomera ku city nursery Tero teasinga manne mabuza wakola NLE Nursery Living Examination era munnaye kirakamba nazikola kuba simanyi sisijjukira biseera ebyo nali sitegeera lwakuba ne kati era sitegeera kazijeko ne shades ndowooza ne kati era sitegeera nnyo kiri awo naye nga ntegeera mu interview ekituufu kiri nti kyoba weetaaze kyenkuwa okitegedde muganda wange naye nga ekituufu kiri nti nasoma ku City Nursery School liri awo enaakulabye wenasomera nursery yange then nensomera ku wenavaawo nengenda ku Namirembe Infants Primary School gye nasomera from P1 to P7 then nemala nengenda ku mu secondary S1 S2 nensomera ku Nagalama Islamic Institute alhamdulillah ekitonotono lwakuba nti engeri gye nalinda nga nina background yene ya primary mu masomero agatali ga busiraamu so tekyanyanguyira nnyo kubanga nayiga nnyo kigenze wala naye nga twakulanga ewaka batusomesa eddiini okitegeera alhamdulillah twakulanga ewaka eddiini baali bagitusomesa ewaka so n'olw'ensonga eyo nakulanga ndi muntu akuziddwa mu ddiini nga nmanyi enneeyisa y'eddiini yange kyeŋŋamba so nembeera nga wadde natuuka mu ssomero ly'eddiini mu secondary life nga saafuna chance ene esoma nnyo ddiini mu primary life naye era nasomanga eddiini ewaka okitegedde muganda wange so natuuka mu secondary nensoma eddiini entono gye nasoma lwakuba nasoma nga nina effujjo eryeffujjo ddyo amazima ekituufu dde effujjo naliyina naye nga nze silent baana nga bamanyi nti nina effujjo baba bakimanyi nti nina effujjo naye ng'ate nze muntu akola ekintu nenzire eno nenefuula kwa ndi actor by nature nkola zange zennyini nga nsobola okukola ekintu atakimanyi nti nsobola okukikola najja n'agamba mumuwaayiriza si yakikoze nga nzijja eno nenkola effujjo kati nga mu ddoomu nenzira ku compound nembeera nga nze muntu asinga obuwombeefu ku ssomero naye ng'effujjo erindi muntu kirake nina n'ekiwuka muno omuntu kimanyi okwegalika kiti era omuntu yenna we baweekakasa nnyo nti olina effujjo eyo nga togobwangako mu ssomero oba tofunanga ku diguri ya ffujjo naye nze diguri njirina nafunayo certificate ne degree mu ffujjo olw'ensonga nti nafunako suspension nenfunako ne expulsion sorry
kati ya kineno senior 4 senior 1 senior 2 Nagalama Islamic Institute senior 3 awo nalwala mukko mzei wange ne bamugamba anteke mu ssomero liri okumpi n'ewaka embeera nali sigimanyidde nnyo ekisulo n'anteeka ku Sapolo Kaggwawo waliwo essomero baliyita Bright wa mu kibuga muneno era nkulidde mu kibuga ekyalo kyo sijja kulima nti nali nkibaddemukko lwakuba nti nazaalirwa mu ddwaliro ery'e Masaka oba Masaka regional referral abamu gye bayita Mulago w'e Masaka tuba wano bagamba Mulago w'e Masaka gye banzaalira kuba abazadde bange balina amaka Masaka ne Kampala ne Mbarara naye fe abaana ne tukulira e Kampala so kati e Masaka twagendayo katini nnyo nga tukyali bato nnyo okusinga life yaffe ebadde e Kampala okuva we twatandika osoma kutegeera nga newe tuwummula olumu kale tugendako e Mbarara naye ne tumalira ne tukomawo nga tutuuse osoma so kati mu secondary life S1 S2 Nagalama Islamic Institute senior 3 senior 4 nengenda ku Brightway Hill School liri awo ku Sapolo Kaggwa era ddyo lyali kumpi n'ewaka naye okulw'effujjo lye nalina dokita yagamba mama wange nti banteeke mu ssomero eriri okumpi n'ewaka kuba nali ndwadde typhoid nga nina okumira empeke nali nina okumira empeke nembeera nga ndimalayo doozi naye mama wange era n'agamba kankuteeke mu kisulo wadde oli kumpi n'ewaka akutekeera bulungi maamawo natolokanga buli lunaku nga ngenda nga ndi ekyemisana ewaka nga nkoma yes nga anti yanteeka mu kisulo ate ng'ekisulo wendi nyambukako bwambusi wali eringe wewaka waffe kati neŋŋamba nze nga abakozi abajjanga ewaka bonna abaalinga ewaffe nga baba mikwano gyange nnyo era nga benteesa nabo ne mama wange tamanya nti nkomyewo ewaka okulya ekyemisana naye nga nze ntoloka ku ssomero buli lunch time nengenda nendi ekyemisana ewaka nenkomawo nenyingira essomero so effujjo eryo teryali bbi lwansonga nali musajja mugezi nolwa kuba nti effujjo kale lyantaataganyamukko nembeera nga saamalako nakusoma kwange nti nali nsubira nja kufuna oba ne masters naye nakoma ku diploma we namala senior 4 nengenda ku Kakungulu Memorial School ekibuli nensomerayo senior 5 S6 ne bangoba mu first term nafuna obuzibu nti twali tugenda ku registeringira UNEB ne bangoba nenfuna twatoloka era okutoloka kyali kintu kyange nnyo kyali kintu omanyize nali muntu wa muziki kuva buto kati natolokanga ngendako mu biduula nga omanyi era headmaster wange owe Kakungulu Memorial bali bamuyita Mr. Buwembo nkwetondera ku lwekyo kye nakola naye byansi era by then kyenalina okukola kuba nange sinali sikyagala just kyanyambalanga bwambazi kubanga kindimu nga nze nga fizi kyandimu nga ndi muntu wa muziki so nalinga nina okulaba ku bulamu obwa clubbing so nentoloka mukko mu ssomero awo nengenda eka maisomero lyali linaanye n'ebifo ebikyakalirwamu jukira Kibuli alinanye Kabalagala wali eri kati Kabalagala ndowooza otegera obufa obulye era batukwatira mu Capital Pub ate Nakisa ye batukwatireyo lwakwanze tebankwata nganze kwanze nali musajja mugezi nga ntoloka ne batankwata bakwatanga baana ne batuwaayo era omwana oyo sirimwerabira gwe bakwata twali abaana 8 ne bakwatako ogu nzikira ebiseera eyo baali bakamala okwokya essomero baali bakamala okwokya ddoomu z'abawala kati nga security nyingi nnyo ku ssomero naye era nga womanya abakujjukujjufu abakulidde mu kibuga era ng'olina otetenkanya n'olaba wadde bataddeko security nyingi era oba olina ottoloka lazima owulidde ne tufuna engeri gye twafulumamu so kati ne owa ebiseera ebyo kwaliko baasikaali nga 8 nga ku buli kituli bataddeko asikaali naye nkulaga nti omwana ayagala ottoloka era atoloka owulidde twatoloka olunaku olwo n'abasomesa twabasangangayo mu biduulo olumu era abasomesa bwe sijja bameshoninga naye kuba bayinza okubeera bakyala kulima ndoye ntula wansi n'endowooza ebintu bingi nkaaba n'amaziga sikirabangako bukyanga mbaawo mbutuufu nze nkaaba n'amaziga ne ŋŋamba tinga nekiki ogenda olaba ate era waaliyo ne entertainment omanyize nali entertainment prefect by then naye natoloka
namenya record ku ssomero je namenya nti entertainment prefect yali tamalako mwaka ku ssomero eryo nga tawereddwa expulsion either wamalako omwaka nga tebamugobye tasukka kabazi S5 tasobola gisuka nga akabazi tekamutemi naye nayita ku kabazi ye kakungulu omanyire tesomerwa musiru olina okubanga olina mukubongo so kati kakungulu eyo nayitawo ku kabazi nenyingira S6 mu kuyingira S6 first term nentoloka nebakuba nenvaawo munnaye neŋŋamba ngenda kukola ntya so kati awo mu kunoonya mama wange yanyiiga nnyo naŋŋamba kanoonye essomero mwanteeka nsobole okukola ebibuuzo byange bya senior 6 mbikole ki kati waliwo principal eyali ow'ennaggalama yali yakola essomero lye aweebweyogerere baliyita Kampala Islamic Kampala Islamic Secondary School era namukubira essimu n'agamba omwana wange ono Shafiiki nga w'omumanye effujjo lye mbadde nsaba gwajjo musobola nsaba ajja akolere ku ssomero lyeri ebibuuzo at least atule senior 6 ye kubanga kati bamugobye ku ssomero ate nga bakakola ki bakamala ebibuuzo bamanyi bagenda kukola bibuuzo tannaba ku registering nga mbadde nsaba busabi principal yagamba bugambi ka Shafiiki ako kandeetere nze nja kukasobola hajati kandeetere nantwala ku mama we ye mukyala bano betuwulira omwana mukwasizza era munaye mama wange kuyemeka omwana mukwasizza wanga bakyala ba mama wange be bazadde abafaayo be bazadde abo bamanyi era mama wange Hajati Nuru Lule oba Hajati Nanyondo Nuru nkwagala nnyo mu bantu b'omu nsi muno ekyo oba nzikiriza wallahi kubanga ekituufu kiri nti omuzadde oyo simulanga konze mu bazadde bonna kubanga ye muzadde atakuzaala naye ate n'abeeranga wegamba n'akuyisanga omwana naye nze yanzaala naye ate ayina n'abamuyita omuzadde essaawa zino nga ye maama waabwe naye nga tabazaala naye ku lw'omutima omulungi gwalina alhamdulillahi rabbil alamin nebaza nnyo maama wange oyo era nkusabira bisinga ku nsi kuno saba Allah akumpangalize akuwa obulamu obulungi nkwebaza nnyo ekyo omanya nti naye nkwagala nnyo kuva ku ntobo y'omutima gwange so maama wange oyo ekitiibwa ekyo nga tumaze okkimuwa ekituufu kiri nti maama wange yambeererawo nnyo mu kusoma kwange kubanga nze tata wange saakula nnyo naye tata wange yagenda mu America nga ndi mu P1 nali mu P1 yakomawo ndi mu S1 tata wange so kati saafuna nnyo saamufunako nnyo bulungi saabondinga bulungi nnyo naye ng'omwana wonaakula omanyi omwana bondi tugijja mu buteeno nti nakula nnyo nga maama wange yambeereddeyo mu bintu ebisinga era nze omukwano gwange ogusinga gwa maama wange nti buli kibuzibu kyange kyemba nfunyeeko tata wange ayinza obutakimanyako naye ate maama wange n'akimanyako kuba ye muntu gwensookerako mu buli kimu nti mami bannaye nfunyemu obuzibu embeera ng'enkalubiridde era bwenkubira ku buli kimu so amala okunsabira ekifo ku Kampala Islamic ngenda nsoma naye kino oba nkyogere ati ekirungi kati twavaayo ekirungi twavaayo ate mama wange bambi yagumira effujjo lyange nga omanyi nti omuganda agamba azaala ekibi akiwo so kati mama wange bambi yagumira effujjo lyange ye nga atetenkanya kulaba kuba yaŋŋamba bamala okumpa expulsion ku kakungulu yambuuza ekibuuzo oyagala gwe abaayo zange emmotoka z'abaganda bo ng'olemereddwa okusoma nga buli wenkirowoozaako okubanga nzaayo ze emmotoka z'abaganda bange wallahi nga ŋŋamba jjukira nze obwongo bwange bwalimu nti nina okuba omusajja omugagga nga kyenkolerera era nze by the way n'essaawa zino oba ombuuzizza kuva buto nga wombuuza oyagala kuba ki nze saagala kuba dokita saagala kuba pilot saagala kuba teacher oba ki njagala kuba musajja mugagga alina obwongo that's all njagala kuba musajja mugagga alina obwongo kubanga obwongo bwange bunyambye okutuuka ku bintu bingi neera bwongo obwo bwe bukuleeseza wane yaman ate talent yange ekituufu kiri nti talent nze njikkiririzaamu wane e Uganda tugamba nnyo nti talent temuli ssente naye ekituufu kiri nti tetufuna bufunyi mukisa kubeera nga tu-exposinga talents zaffe naye oba oyina chance ng'oyina awantu w'osobola ku-exposinga talent yo lemerako muganda wange yenna ali eyo nze ndi actor by nature
naye ate actor just not actor abeera actor by nature aba asobola okukola ebintu bingi nti nze Katonda yampa ekitone eky'amazina nsobola okuzina era nali dancer naliko na choreographer nga training abantu amazina na training nga abaana amazina mu ssomero era newe nabeereranga mu ssomero nalinga performinga so okuyimba nali nsobolera ddala okuyimba eddoboozi ndirina era twabeerako ko mu ssomero erimu lumu ne banoonya abaana abaali bayimba nengenda nenyimba mukko bagenda okunoonya twali twagala kuba luyimba lwa ssomero naye twakomekereza kumpi amaloboozi gonna nze agataddemu zi soprano zi second soprano zi alto simanya lwali lwa kurecordinga mu studio naye twagendayo bangi naye amaloboozi agasinga gonna nga nze ateekamu zi backup zonna so nalina ekitone nti Allah yangunomolako ekitone kya entertainment nze sisobola kugamba nti ekitone kyange kuzina oba ekitone kyange kuyimba oba ekitone kyange comedy nti ndi just an entertainer. Kyekitone kye bampa. Senior 6 odimali. Senior 6 abantu ne balema kulabiramu eno image gwanganze. Image enkulabiramu kyemani abasigadde. Ndayinza ogamba. Ngoli yali ku TikTok nange sigenda maliza senior 6 ebya COVID okitegeera. Natelamu okutegeera mbugwe gwa yegomba ate nawe wasoka nomala. So bamalire senior 6 ogitulirawa. Then ne diploma gyo tugambyeko. Nasoma senior 6 nga njitulidde ku Kampala Islamic Secondary School. Wenava wao nengenda mu vacation yange ya S6 abaana abalala banoonyezanga emirimu nze nagamba sigenda kunoonya mirimu nina okusomayo ko omulimu ogw'omutwe so nengenda nenjiga photo editing mu vacation yange ya S6 nengenda ne bansomesa photo editing era muganda wange oyo Sami yali Sami photo studio yali awo ku bagiyita Energy Center. When nayigira photo editing yesebo when nayigira photo editing yawo nenjiga photo editing nenjigamu ne ka video editing awo akatonotono nenjiga graphics so kati abaana we nagenda otandikira campus already balinze bampadde ate omulimu mu studio anti alonzija nkyali mu vacation ngenda okuva mu vacation already nga ntandise n'okukola ng'okuyiga njize kubanze ndi quick learner nayiga mangu nentandika okukola kati bana abaana abasaba emirimu mu maduuka nti bakole tugenda tuko okuddayo ku campus jukira nze nalinga nsoma evening kate nga abakozi bakama baabwe tebasobola bakkiriza abamu kukola half day nakomekereza munnange abamu kati tebakyalina mirimu abaali banneepankirako kati ate nga munnaye nze nsoma nkola okitegeera kati mu kutuuka okubanga nsoma nkola natuuka ekiseera nina studio y'omukyala gye bamuyita Monica omukyala oyo yagenda UK era nkulamusizaako she was my boss. She was my first boss. No. My first boss was called Adam. Omusajja oyo bamuyita Adam. No, it was on whenever Energy Center nasomera obusomezi. Nenfuna omulimu ku Uganda House waliwo studio bali bagiyita Keke. Waliwo mami bali bamuyita Adam nankozesa nga ndi photo editor we. Ate nga like I was a photographer. Nganza akola buli kimu nga taking ebifaananyi nga wenkola ne photo editing. Naye mu studio awo wenali studio yatuka ekiseera ne shifting nga tugenda mu kifo kirala etugenda we Nakasero wetwatukawo kati waliwo watu wetwava waliwo omukyalo omulala yalina mu kisente ze mukyala Munyarwanda bamuyita Monica yali agala kuteekawo wetwava akozese nga yetwayise goodwill eyo nti omuntu yes kati najja era nga agateekawo the same business so weyajja oteekawo the same business ng'olwedde endi eno nina olwedde era kyova abannaye mbakubiriza nnyo woba olina ekintu ky'omanyi kiyigirizeeko ne ku munno okitegeera ewakula ennume tewakulema ate woova mu nsi muno ng'olina omulala g'osiseeko wotuuka okubanga gwe tokyasobola kumalako ate ye nga at least olinayo agamba nti kino kyendi nakifuuka lwakuba oyo so nina omwana sawa zino si mwana by the way musajja w'amanyi he's a photographer yakola gundi bagiyita Minaz Graphics aba Minaz Pics aina company ya bifaananyi he's a good photographer he's a good one namuyigiriza photo editing nemuyigiriza photo editing naberanga wenatuukira okuva ewono Adam yali muganda we so gwe namulekerawo nemusaba era navaawo mu bulungi so sitera nnyo okwemanyiza kuva mu kifo mu bubi nti namugamba nti Adam badde nsaba training kwa nali already nali traininga muganda wo ne mugamba we naba nvaawo wano mbadde nsaba ngende ninawe nafunye omulimu omulala naye bambi bagenda kumpako kasenta akasingako so mbadde nsaba nkulekerewo minaawo ono akoleki agirenga kukolera kuba kati buli kimaali perfect
ngendeko nange ndukingeko for greener pasture ekitegeera nengenda munnango omukyalo oyo bajja bannoonya nga bampenya nga baŋŋamba nti baagala bankwasa studio eyo nga nze agimanaginga nze akola buli kimu ate nga n'akasente ke yali agenda okumpa kugamba nze yaŋŋamba ampa studio ngikole ye musasula busasuzi mwezi nze agirwaninga nze asasula rent biki neŋŋamba banna ate kino kyekisinga so nengenda nenkwasaganya studio eyo kati nga womanyi nti obeera mu nabiddewa sanabidde mu nkuba mu lujja ani akutuddeyo ngana bisiza sabuni kyera kyangu eki sagenze wali nenkuba mu mutwe nenyena nenaba tubuuzani nabuuza Joaki naye senyange so kati nakulanga buli kimu kyenkola nga ntuukirizanga we yali akisuubira omukyalo oyo yatuuka okugenda e UK kyeyakola nga womanyi omuntu nga weeyisa bulungi I became a brother to her nenyingira mu famire ye ekitegeera nembeera nga baganda bange mikwano gyange netuuka nga ndi mu famire mama wammanyi taata wammanyi buli kimu olw'okweyisa obulungi omukyalo oyo yakwata studio n'agindekera era awo we natandikira okubanga nange kati nyimuka okuyimuka okwaddala okubeera independent yes mukundekera studio eyo naŋŋamba Shafiki asimanyi ngeri yakwebazaamu naye ekituufu kiri nti mbadde nsaba studio eno kanjikukwase oberenga naawe otandika obulamu bwo nenkwata studio nentandika kukola byange nembeera nga nange ntandika kwegamba luli nali nekulaakulanyizaako ekitono naye kale ate wano kubanga kafaananyi nga obadde okolera mukamaawo n'ava mu bizinensi eyo n'agamba bizinensi kati yo okitegeera kyenkugamba so kati awo nange we natandikira nenkola kati olwo lonna awo nali ndi ku campus kuba kati twabuuseemu komayi sitegeera nnyo nagambye olumu obwongo buwabamukko naye ekyo kyo kirina kyo sina kyakikolera nagenda ku campus we namalira photo editing wali nga nsomye nfunye omulimu ndi wa Adam olwo nenjoyininga campus kati we najoyininga campus we na meetingira omukyalo oyo Mon Monica kati nali nsoma nga wenkola nali nga nsoma evening okutandika sawa 9 lectures zaffe zabeeranga za sawa 9 so kati ngeno ku studio nkola okuva ku macha paka sawa 9 naye nga nze nyingira leti mu class njoyininga lectures njoyininga sawa nga 10:11 essomero eryo is the best school oba is the best institution of journalism in Uganda. I did yes sirigame na digama naye olabanje ogedde kiri nawe n'oli mentioningako nange nakola journalism so I'm a journalist by profession yes buli ali eyo ng'obadde ogamba fizi oyo yakola yasoma ki oba yasoma kutuukawa nakola diploma mu mawulire mu lulimi Oluganda nakola diploma mu byamawulire ne bantikkira so nakola oba mu Luzungu nakola a diploma. I did a diploma in journalism and mass communication at UMCAT School of Journalism and Mass Com. So kati awo tujje kati awo ku TikTok omuntu akutegedde soko mbuli TikTok ogijoininga ddi tugenda yingira mu ntalo za TikTok nga wogambye okuliftinga omuntu wali oliftinze eyo omuntu soko mbuli ojoininga otya TikTok bagikulaga bulazi ogidownloadinga ddi otandika nga wenkunnyonnyodde mukama wange nti ndi musajja wa bitone ekyamazima naveeno yonna mu masomero nga already ekitone nkimanyi nkirina ekya entertainment naye nali nnoonya butya bwe naatandika okubeera nga nfuna exposure ku kitone kyange okitegeera so ekitone kyange ekyo nali nagamba ku Facebook sobola kikolerayo ate nga ije nali nti ndi busy kwanza ni musajja alina like eyazaalako oba eyazaala I have kids I'm a salongo by the way batachimanyi yes I have 3 kids yes I have 3 kids ndi obweze wange bwa Allah so ndi salongo naye engeri je nali nti nina obuvunanyizibwa so nali nina okukola ndi musajja mukozi nnyo so mukubeera nga nkola nali nalemererwa kubanga nfuna obudde obwa social media ekyamazima social media platforms ezisinga nga nzembera ku WhatsApp era for business bikibiwe bityo naye tugenda mu lockdown eyasooka eya last year tubeera nga ffenna emirimu giri at pause tetulina byakukola ekyamazima kiri nti nafuna obudde bungi nnyo obw'essimu twagenda mu lockdown mu March mu May natula mu March natula ewaka nga sina byakola neŋŋamba omuntu agenda kumala katya n'ensi eno
ne ngamba match aweddeko tuli waka tulya mmere epa ayingidde mbera ku WhatsApp nengenda okulaba ku WhatsApp kuno abantu abasinga abapostinga ku status zaabwe video ezibeerayo zibeera zirika akagambo TikTok nengamba naye TikTok eno kyeki ngandaba videos ezinga zenda bakalenze ezinyumira yes nga zibeerako akagambo TikTok nengamba naye lwaki ekitone kyange kyennina nange sikikwata nenkiteeka ku app eyo gyendaba etuusa okuyingirira app endala kuba gwe app weetuukira okubanga nga tuli ku WhatsApp naye nga video ziriko TikTok netubeeranga tuli ku YouTube ku Facebook ku biki naye nga kubako akagambo TikTok nengamba kati eno kwe nina okutunuulira nengamba amaaso gange kangateeka ku app eno nengenda nenjoyininga olwo ne downloadinga app ya TikTok nenjiteeka ku simu yange olwo ndi waka ndi byange nga omanyi nti ebiseera ebyo twali kulya nakwebaka so kati nzuukuka buli wennebaka nenzuukuka nendya nennebaka nenzirawo nentuuka nendowooza obwongene buŋŋamba naye lwaki tojoyininga TikTok eyo gye walabye abaana gye bateeka videos zaabwe kuba olina ekitone ekyamazima nange nga nkimanyi nina ekitone nenjiteeka ku simu yange lwakuba nti ebiseera ebyo essimu gye nalina yali si y'amaanyi bulungi nga tesaanidde kubanga eri ku TikTok naye ekituufu kiri nti nga omanyi nti oba olina ekitone kiba kitone ge mazima nagamba kantandise nekyennina nentandisa n'essimu yange eyo gye nalina nenkolayo buvidiyo awo bwe nakola natandikira ka video nkajjukira bulungi kaali kampamire ka video ako nakakola nga essimu yange si nnungi oba ojjukira ka video kampamire ke yabuuza omusajja how many disciples did Jesus have ke ka video ke nasooka okukola mu bulamu bwange ku TikTok konna naye ka video ako sirikeerabira kaafuna views oba zaali 8 zokka tekeyongerayo likes kafunayo nga 3 oba zaali 4 nga kuliko neyange ngamba naye amaanyi ndele gatanzigwa amune nganja sigala nkola nensigala nga nkola bu video nenga abantu abasingayo bajja abamanyi bangamba videos zo olaga nti kyokola okitegeera naye senga ofune essimu ennungi ate kiyinza okusukka ne mbagamba mumpeemu ku budde kangira nkolakolako kyensobola abamanya basooke bamanyeko abatonotono wendi banfunye ndigula essimu etegeerekeka nenkola ki omuntu yenna atandika essimu era nze mbagamba nnyo ku live zange omusajja wuno yatadde eddawa nene essimu streaminga live abantu baba ku TikTok naye waliwo essimu ezimu dakiika 3 ng'omuliro cwe naye kuba twatandikidde olwedda abali ku live ye kwebali naye ku lw'obulungi bwa TV eno okuba nti abantu bajja kgenda basubscribinge ku SMX Media ngenda ssaba nzijeko live yange akapaati akasigaddeyo ke tugenda okwogera bakasangeyo ku YouTube channel eyo. Hello baby, how are you? I'm okay. How are you, baby? Mkwano twale tugambye olina okujja ogenda kujja oba togenda kujja? Nzijja naye ndi mu mwezi nzijje oba sijja? Jangu omwezi jangu baby omwezi ogumu gwokka baba tuli myezi ng'ebiri ndi mu myezi 3 seegatta lwaki tajja n'omulondo gwange abasinga bagamba SMX n'omwana wange amanyo zina SMX n'omwana wange akola kineno kikyalina otandikirako ekino mubeera mbonga ekisooka nga newe kigenda bwatandika ty okubeera ng'oviirayo ddala ng'omuntu ekisooka okuba ekikulu mu byonna nga wonagamba capital asooka kiba kitone talenti yo oba kikyogenda kukola kyosinga okumanya kyekikulu sooka weezuule kikyensinga okumanya awo no wakulu nnyo omuntu kubanga yagenda laba fizi ajja kukola bu sound zo zonna kubanga tokumanyidde nnyo mu sound ati kyampamire oshege naye agambe nange kanzikole ntegeriso nga teriringa eriryo akale tekalinga akakota ati mnatera ati kadera kati weewunye sinti buli mpamire gwabuuze era abana akalevunga akanga oba abaneriso ngeri naye nze muntu afitinga mu character gye ntuddemu okusinziira ku ngeri gye njituddemu nsobola okwefuula zolo asembayo ekituufu kiri nti abantu abasinga ng'oli eyo ng'omanyi nti oli actor kyemanyi naawe okimanyi kyenkola naawe nti kyangu nnyo nga kitone
nga tokikase bukasi nti wobanga ekintu tokikaka bukasi nga kiri muggwe nga Katonda yakikuwa ebiseera ebisinga kikwanguyira nnyo so kati nze nasooka nemmanya nti ekisooka ekitone nkirina eki-actinga nemmanya ebitone ebirala byenina kubanga waliwo omuntu aba nti nina ekitone bwekiti nti ndi dansa nga kyekitone kye ne wabawo n'omuntu agamba nti nze ndi muyimbi kyekitone kyange naye kyamazima kiri nti Katonda mwebaza nnyo ebitone bye yampa ebitone ebikwatagana ne entertainment byonna zekyo kyonkyebaliza Katonda nti ebitone ebisinga ebikwatagana ne entertainment ebisinga nti mbijjayo mbeera perfect mu byo era ekyo nkyenyumirizaamu ekugamba mu physical yono naye n'ogamba kyaleka nkikubye video yasooka gye nasooka okukola era in fact eyo video yasooka ofuna likes ennyingiko mu videos zange yafuna likes by then zaali nyingi kubanga nali sifunako video efuna likes ezo zaali likes 900 nga nakakikubira zaali weeks nga 3 nakola ka video ne ntula mu sound ya walo guy bali bamubuuza guy yali ayogera nga agamba nga ali mukogera at different countries engeri gye ba pronouncing ebigambo ne nayogera aba Italy nayogera Abangereza nayogera Abayindi nayogera aba na Uganda nayogera aba na Kenya aba Nigeria ka video yako nakatulamu naye nenka actingirako bulungi nnyo naye katambula mu nseze enjawulo lwansonga nti kali kagatte ensi so ka trending nnyo naye lwakuba nti ebiseera bye nali sinnamanya kiki nina kukola jukira woba otandika TikTok tomanya biki yes so kati nalinga sitekako esooka zi hashtags nze nga nange nkola bukozi video ne postinga okitegeera nga nteekako caption yange gye njagadde ne postinga video naye wanatuuka ekiseera ne ntandika okuba nga ndaba kuba tiktokers abanene oba abaluddeko nga bamanyi nengenda nga ndaba nnyo video zaabwe kubanga lyenkana ki TikTok pango lyanze ogamba abo kyaka batandika ne app ya TikTok kati ndi mu mwaka gumu n'emyezi nga ngena yes mwaka gumu myezi nga ono tuli mu September kati from May last year up to September this year wazibu kati soko mbulireyo ekibi kyogamba nange TikTok eno endetedde kino gama za kubanga YouTube nange waliwo byendetedde nagenda nenkola nze ku YouTube okwo nakola kundi ekyasinza okumereza nenda azimberedde enzibu naye nakola story ya mutabani wa Bobby Wine waliwo app gye yakozesa bagamba luvannyuma mbweyo app abalina za iPhone munganywe enjago baka video wakalaba abaana banenge gye bakagira nenkola story ate no nga ndi ku side naye abaana bavumanze kye batanvumanga tekiriyo ninga bannange YouTube yaga kumfuukira kikinene gwe kiki wali okoze ku TikTok noga TikTok eno enkoze bubi nolaba ngale nga kyakunyiga mu lofi nowulyanga ekituufu kiri nti TikTok mbadde sinnagifunamu nnyo buzibu buli awo okuggyako bafaani nga bo abamu nti tulina emitima gya njawulo tigoyinza okuba oli awo ng'oyagaliza okitegeera ngera tolina buzibu bwonna ku muntu yenna naate omuntu n'ava eri yenga azze kubanga kyafa oba kukakkanya oba kuwulira like kumekinga okubanga owulira bubi najja commenting ekigambo oba nga oli ku live oba ku video yo n'owulira nga mu butuufu kikukutte ku mutima n'ogamba naye kati ono simumanyi okitegeera ate yammanyi naye siina kye naamugambe kuba nze mba sikumanyi naate nze we mba sikumanyi ate gwe n'ova gy'ovudde ovaawo okubanga oyogera ekigambo kyonna ky'oba oyogedde ku page yange oba ku video yange oba ku live yange nga okimanyi kigenda kunkosa mu butuufu bambi ne kakwano kange bakayita Romina J8 oba okamanyi ku TikTok Romina J8 Romina J kali awo bambi kana keeru kalungi buli wagenda ku live mbu waliwo aba commenting obimbu under age biki nga bamu block bamu banninga ku zi live yanga SMX sinzo laba waliwo abajanjagaza je buli wagira mbu bamanyi okubanninga simanya under age biki wa commentinga ne bamu banninga kati mpozi waliwo akantu akanyigamukko ku TikTok okwo lumu ngenda mpostinga video bayite bamblockinga nga kokko ku TikTok nze naye lumu nagenda ne mpostinga video banziba laptop ne kinnuma ate nga abantu abagibba bali so close to me mu kugibba nenkolayo ka video lumu it was a sound nenjituulamu naye nga buli omu yali agikoleramu kye yali ayagala sound eno yali yatamale mirundi
Balotamala emirundi yagamba ndikukwata kati sound eyo nagituulamu nenteekako wali eri ebigambo nateekako caption egamba nti ababbye laptop yange one day ekitegeera ndibakwata kati action gye nakolerako nakwata frying pan nenkola ndibakwata ekitegeera kati mugamba nti ndibakwata nendaga nti nkuba jukira TikTok tekkiriza violence ekitegeera kati TikTok yambaninga for 2 weeks. Nali nsobola okugenda nendaba video nendayikinga ne comments z'abantu naye nga sisobola ba reply nga kinnuma nnyo okubanga sisobola kuba na access ku fani wange ate nga ya making kyendi naye okubeera nga fani akomentinze ku video yange nembeera nga sisobola mu reply nga wekyetaagisa kinnuma ekintu ekyo kimpisa bubi so bamblockinga temporary ne baŋŋamba like I couldn't post nga nsobola okubeerayo nendaba neziriyo zeninayo nga nendaba abazirayikinze nendaba abazikomentinzeko naye nga nze ebyobulwaire tibindi oba nfwe kuba Katonda yakoba ati tufwengamme tujje mu igulu ne masiki temuzambalirako ddala eno twambala nga batukubye emiigo mempera ati nzira kyakulya kembweka munwa kuva ku nkyonka ali kulya nga mbwekerera munwa nfwe mu inbox sisobola kukola live kugamba kyampitirako era ezo weeks ebbiri zanyiga obulamu bwange bwe nakamala ku TikTok omanyi TikTok eyo eyina addiction ge mazima ate kasita otandika okukola ku content n'atambula oba n'ofuna ku attention from the audience TikTok ne bamala owulirira ddala nga bakukosezza obulamu bwo akawunti yo buli webeeranga eriko oba nga bagiblokinzeko oba temporary owulirira ddala nga emirembe toyina neweyo bakowulira nga ototo tufuna okola buli kimu nolaba nga tokisoya bu WhatsApp bonna bukutama bu Facebook bonna bukutama oba tokyasobola bugendako nga TikTok oyo kajja ow'ekitiibwa era mazima eyo app nze njiwa ekitiibwa mullo kyogamba kyo kineno singa teyali TikTok oba kyotayinza kale kyoyinza okugamba mu kino nkyebaliza TikTok singa ekituufu ekisookera ddala buli ali awo andaba ammanyi kyekisookera ddala kubanga be bakunsa buli ali awo ng'ali kumukunda bakyemmanyi omumanyi gye bayita fame kyekirungi ekisooka kyensoose ofuna ku TikTok nti mmanyikiddwa abantu nti nze kizibu ssaawa zino okutambula nga sambadde mask nempita ku bantu nga 2 ne mubulamu omuntu aba amanyi nti agamba oyo si ye guy wa TikTok oba oyo si ye Fizipro ne waba tamanyi linnya nze lumu atakutuukira naye nakusonga mu ngala kakino kankunyumize lumu mba ndi ku kkubo nali nvuga mu motoka nali nfuluma ku Makerere University awo nali nyingira nali endabiramu zaali waggulu nene nzikirizaako katini nnyo nga ndi mu kuyingira mu kkubo waliwo bagayi baali ku boda baali basatu bali abasabaze babiri n'avuga omu kati nali nyingira wete kubo baali basalawe bati nga bayingire kubo gayi yakyuka omulundi guno ndoza ng'erinnya talijjukira bulungi lyakumpi yayogera ekigambo kimu TikTok nemulaba nenyambuse ndabirwamu kale namusiibulako bwe nenyambuse naye namanya gayi ono ngamba kubanga najjira ku boda emoroka gye nali nvuga teyali yange yali ya sister wange nali nze mupiikinga ku university kati mukujja mupiikinga najjira ku boda nga nyambadde mask kati mukutuuka okuva ne ngamba engeri gyendi mu mmotoka kanzikirize kanzijeko mask ne tebajja kundaba naye wallahi omulenzi yandaba ku supidi gye baaliko bonna ne bakyuka ne munne n'akyuka ne bansonga ne ngamba abantu bammanyi okay kati awo ne woba wakweyisa bubi mu bantu omanya nti nina okweyisa obulungi mu bantu kantwale guno omukisa okumwebaza ono gayi ali approachable manyi nkoze interview ku bantu bangi nkoze kuba Spice Diana nkoze kuba Palaso nkoze kuba ki ne waliwo interview gy'okugamba n'ogamba bansinga si kinani gikansolinze ne bambi ono gayi yanyanguidde ate nze munnange nina formula emu ngeje approachinga mugwe sigenda kyusa nga ngendo wa Chameleone nedda ngeje approachinga Chameleone si ye muje ngendo approaching oba nkumanyi basi kumanyi nino namukubidde ne mugamba sawo bakunsayo ku SMX Media soka kweyanjula situ
kutwala nsi yonna mbwe manyi ze bampita gundi neneyanyo nangamba nedda kiryoke tufune olunaku tukole just like that simple si byonna yetwalira waggulu amalala mboba nze ndi wakabi oba nedda yanyanguza nero lwamugambe kyona kino n'agamba okay tufune olunaku tukole nera lwe lunaku luno lwetufunye esobola okukola webale kubeera nga amalala tegannakutwala. Alhamdulillah nze kyensinga okwebaliza Katonda nti yanzijamu amalala nga lina maaga amatono nga mumanya amalala ag'obuntu naye sirina malala ga kwefula nti ndi wa kitalo nnyo kubanga nalabaalabako ndowoozako nti nja kufa nga mmanya nange kitegeeza ndi muntu njatuuka ekiseera nga byenneeraga byonna tebikyalimu nga nfudde okitegeera ate abantu benneeragirako be bajja okunziika okitegeera muganda wange so amalala ag'olumu wabawo wegeetaagisiza ne wegeetaasi kuba eno gundi gye tulimu bagiyita showbiz okitegeera kati gaberanga malala naye tuli mugundi ofuuka public figure showbiz yo tebulawo eyina okubaawo kubanga bajja kusanga ku kkubo ng'otambuza ebigere abanakufira bajjaga oyo yeserebu waffe gwe tumanyi batandika okukuba mu mawulire tigundi naye ate woba owa bulijjo okujja n'otuula ku kkubo wali tekigenda kuba tekikola mawulire naye kati nze kati nga nagenze n'entula butuuzi wali just ku chorus n'entula butuuzi bayinza era amawulire gatandikirawo kunoonya owa ku TikTok naye kati n'olw'embeera eyo nti neobanga wakweraga sigazaamu kalyako obuntu nti ndi muntu okitegeera muganda wange ndi muntu nabo bantu ate ne beweeragirako oluusi bantu ate naawe wava eyo gye bali ekyaddala si buli omu nti ajja kuba public figure ekyo nkiddamu batono abo okubeera nga at least oyina abantu abakumanyi abangi ate tofuuka wa tabbu toba wa kitalo nnyo kitegeera awo wenyewe tuba tugendera tuuke ku ba tiktokers yes please entale ziri ku tiktok nze no njiriyo lwampaka lwa nsonga nina okubeerayo kubanga we siibeereyo sijja kufuna abantu bange bali awo nze mbaagasagala nnyo okweranga nnyo ku tiktok bagire njagala nnyo ku youtube entale ziri ku tiktok n'olaba Yiga Sharifu ate ayombye simanyi ne Staboni Kafuko simanyi mulimu amannya awo g'olaba simanyi ate ono Dokitani baliwe ono avumye Godi Vivi oba oziwulire no woti nawe n'oziraba waliwo ne ka video by the way kensoso kengize kankikuwulize ddala akembwa mbadde nzijawaniyo nga ngamba wayi kansooka mpise mu video akembwa nga bayita amanya Yiga Sharifu nayitawo Fizi yitawo Fifi kati otuuka kweyo level n'abaana okwemasooke ka video kanene abantu okukolamu kale bu video kwanga for entertainment naye tukambu olimbo ogenda olaba kwa naye nga bakuyita naawe Fizi n'oyitawo ngo kaduwetinze era nakaduwetinze action kije nakoleddeko tekwabadde kuseka ba tiktokers bannanga abali eyo mwe namba kubiriza ekisooka tubeere ne control mu busungu bwaffe tuli bantu banjawulo nti oyina okukkiriza nti bafaani be bakuwanika gy'oli naye ekituufu kiri nti oli asobola okuba omuntu newabanga abantu bakwagala nnyo 10 terikyawo omu okitegeera ate abantu mu nsi yonna tebasobola kukwagala okitegeera so eva wabeerawo abo ababeera tebakwagala naye nga abamu oluusi obasanga nga tebalina nansonga okitegeera so kati omuntu wajja n'akola ekintu ekirina okubanga yakikoze offending don't get offended my friend yes so kati naye bambi omuntu yakoze ka video ate ye teyakikoze kutu offendinga ye yakikoze just for fun okitegeera era nze banji abakoze ebintu olumu bebasuubira nti bijja kunyigiza kati nze abantu bajja ku video zange ne bakomentinga ko olumu nateekako kiposti ogamba naye kati onataddeko kyaki ogamba munnaye sijja kutinkula nze siri wa ntalo ge mazima nze siri wa ntalo ekyo kyo nkiddamu temulinda wako mu lutalo lwonna ku TikTok olaba kati nina ka video juzi ke nakola waliwo omwana yajja n'akomentinga ku video yange yali ya Daddy Andre omwana w'abandi nakola challenge y'omwana w'abandi omwana najja nateekako n'agamba mbu nti mbusima wakoze bulungi naye kyesikakasa oba wali oyambadde underwear neŋŋamba ono kino akijjeewa ayina kamera eziyitamu mu mpale n'alaba nti omutayamba neŋŋamba anyway nasooka mu textinga ne mugamba don't get offended kishege era oba ogebedde ku video n'agamba ngenda kureplyingisa video naye tokola kitonyiiga for fun
ne mu replying za video yatamale mirundi kuba najirayo mu drafts zange nga nonya wenji nyiga nga bajja mu gap kati nagenda ate ninagwe nali ngendo soko ji replying sana ene ne ngamba kayinza okunyiga ne ngamba kantere yono ate male mu textingire like bambi yali tamale mirundi waliwo ka video nafuna muka clip yagamba tumbavu kumanina nchera bide naye mwali mwaka gamba wo yavulira tumbavu kumanina mu kisoka yagamba sima tumanyira abantu kasajja gwe sagala kumanyira abantu yako kati oyo gwe nagamba kam replying se video eyo kitegera ne mu replying se video eyo naye bambi najja nangamba bambi I'm sorry ne mugamba no it's okay it was just sanyize just nagadde nakikoze era like comment yo je wampereza teyanyiza na kamera bambi I'm sorry I'm fine with your comment I just did it for fun nze no buli omu atanjagaliza na commenting ekibiku SMX media gendola ate mmwe mwenyini kubanga waliwo time wetu kano gamba unuka mu replying no gitapinga ko mu replying naye ngamba reply yange teri worth on kijalaga nganza anyize nengena nganza liking abu likings kijuke fe tugabo butima neno like no gena ngozi liking abu likings ngatumaliriza TikTok achigo wandi yagadde obakali soka ku appreciating omanze njaga nyo spreading a love and hate ata ku mention akwera bidde nebo gamba mbo bambi bane nange bakinkolera ali ayinzo bereyo takumanyi kale nga akulaba nenga yitamanyi mbobo omulaba kubanga kiba kizibu moduso okujja ngo lyaze ku live ba mu comment TikTok achigo gamba mbu sikulimba bana ba Uganda naye nona nkolera bulungi kubanga nze emera ngambye God vivito inza mubusa maso munange ngeda no labalabako mashallah fibi ekitufu kiri ekibuuzo ekyo kyoli mukumbuuza sada babero offend wentandika okumentioninga ba tiktokers abankolera ebintu ebirungi tusobola osulawo wa mentioninga kaba njaga ba feeling kubanga ekitufu kiri nti be mumanyi nti gye bali already balina following ne likes I appreciate them all nayenza ate wemba ku interviews zange njagala nnyo okumentioninga ku baana abalina content omulungi naye nga tebannafuna following nnyingi so kati abaana abo badde nsaba bemba mentioninga balina content omulungi naye ate tebannafuna following nnyo nga ffe at least abamu gye tutuuseeko so naalisabye nembeeranga mentioninge oyo mwogedde era ekirungi tuli ku TV eyo kati nati simumanyi ge mazima nze njagadde nkugamba ekivudde ku mutima gwange bano abaana tebansasudde ssente zaabwe naye balina content mulungi nga nange omwanda beeyo nti nina content mulungi ne mujja ne munfollowinga mbadde njagala nnyambeko ne ku baana bannanga balina ebitone at least bemba mentioninga bali abalala already abaliyo I appreciate them era big ups to them I salute you all I respect you all naye nze njagala nnyo okusitula okitegeera okuyambako kubali wansi so asookera ddala omwana waliwo omwana muwala bamuyita Rahma 62 Rahma 062 I think yes no Rahma 62 omwana oyo atera asinga kola music challenge za nyimba yenga ye she's a rapper naturally ona rapping enyimba obakadama Kadama yeah omutegedde yeah she's good in what she does ogambo otambo nze nabanga amanyikiddwa nkutidde arwapinga buli ngoma kituufu naye waliwo omuntu gwolabanga ekintu kyakola kyamaanyi nnyo okusinzira following gyalina si gyalina okuba nayo okitegera so omwana oyo namulabako oba ali mu mitwalo ndozanga oba kati yawezezza 3 naye ali mu mitwalo ngebi niye yalibadde eno naffe okitegera yalibadde yayingira dde emitwalo 10 kala at least ekitone nnyo sawa zino yalibadde mitwalo ng'etaano ejaba followers okisegera owokubiri waliwo guy erinnya li bannaye nderabidde akola ki exactly bamuyita oba solo yeah I think it's called solo guy oyo nakamulaba ku TikTok naye akole ekisooka app yasooka n'agiyiga amanyi ogikozesa bulungi nze kyesimanyi biro byonna ebirimu bino betukola nsima kukyusa ngo yesima kujjako ayina video yankolera omwana w'abandi neŋŋamba bless ate nga yakajoininga like ayinza okuba kale yaliko ku TikTok ng'agimanyi naye nga ayita natandika postinga oyo omulenzi naye mulungi bamuyita solo MD oba solo MD ya asembayo then eyalisembyeyo waliwo guy bamuyita Wilberforce official yes
That guy is also good because he's a content creator. Akola original content ate natula ne malobozi naga perfectinga. Tusembye yecho by the way. Mbadde nsaba mentioning abana balala kale nga basatu bokamba koneko bukonyi. Waliwo omwana ono akola ebintu by'essomero. By the way. Oyo omwana ne ku NBS by the way yaliyo. Muchaze oba osobola. Ya muchaze akola ana something erinya libyawo. Is good. Is good. Yakuchazaako. Is good. Ne wabaawo waliwo omwana wo mulala ntero. Ono namata nayenda ba. Namata ki? Waliwo ayita namata alina kafesi kalinga kali yeni. Ogamba Mudzi. Oyo Mudzi. Anti Mudzi ye yajira mu bonna abajja ne bazannyanga namata Mudzi bonna ye yabasinga okujjayo namata omutufu kwa Tom yakola gundi ye eya namata n'abeeranga ye yennyini yayogerera mu sound ye oba kangeze nti yes naye ate ne wavaayo mu bonna abeefuula namata okitegeera ne babeeranga mu bonna abakikola Mudzi yabasinga okipafectinga so he's good also so you can follow him also abasobodde omufollowingako babiri waliwo omwana waliwo abaana awo anyway kati banvudde omanyi ntera biwandiika mu katabo nze abaana balina content omulungi by the way nina akatabo eyo ewaka nabateekamu bonna amannya gaabwe era I contribute a little naye baba bakoze zi live zaabwe at least ngendayo kko ne sendinga guest request nembeerako ku live zaabwe nensaba ku bantu baba followingeko bwe mba nkoze live zange nange olumu mbasabira ku bantu nti omuntu bwati ne bwati naye kati wakwanti amannya ganvudde mu mutwe nzeno kyekintezezaawo nga buli lwa mukaaga bwe ruti ngenda bbeera nga nfunirayo TikTok omuntu mufune ku exclusive kati nawe kwenyini TikTok ng'oli eyo osobola nze enamba yange kweri awo ku screen so kunga SMX nange mpisaawo on top of that kubanga waliwo omuwala mugambye rating ani mufuluma wenkoya ne muganga enda laba freeze naga ogamba ono gayana nagira konzo oyo gaya dem katankuba oli lwaki towangambe twandibadde tugenda ffenna okitegeera kati neŋŋamba artist tujjagiranga ba TikTok nga bano artist nga jayo oba ne TikTok atamanyikiddwa oba faani we tujja funa engeri tukikwasagana naye freeze onkoledde olunaku ne ba SMX media subscribers akatalekeka bade nyaga tugende mu ntale ezo nayo ngambe byentalo tobiriimu nnyo towandyagadde biyingira era kyovalanga nze newemba nakola WhatsApp group by the way nakola WhatsApp group y'abafanzi bange nenze amateeka gamu ku mateeka nabyenga nina ne management ka video kwataddeyo nina manager naye kicho tegeeza ogamba management azinabye ka video ngotaddeyo Krusmayo na yakola kineno ono yakola kino kati anti erabo nga womanyi nti nagamba abantu abatambudde naawe ebiseera ebisinga naawe bw'otambula nabo nti nina by the way nze management yange abantu abasinga bali ku management yange oba ne mu WhatsApp group abantu ba admins bange bonna bafans by the way mbalabidde mummwe bafanzi bange naye nemmanya nti ono asukulumye ku bafanzi bange bennina okusinzira ku byakola yagenda naye scrubbing naye wandikako ekigambo SMX media olwo bamuyita Princess Alia Sola era mulinzeeko ave bweru gyali ali eyo bambi ali mukuba kyeyo olwalikomawo tugenda yewandikako ekigambo SMX media waliwo faani akola ekintu noliranga akusukulumyeko WhatsApp group yange yes so waliwo faani akola ekintu nolabanga waliwo faani nze nina bafanzi abamu bali bweru abamu baamuno naye wallahi nga faani ye oba oli awo ogenda olaba ku mobile money olinako emitwalo 10 n'ogamba gino gyavuddewa nga togimusabye jasingayo ayinza okulaba video n'agamba kano ng'ogenda olaba akweza message ku WhatsApp n'agamba ka video kano kannyumidde kankasasulire n'akuweereza emitwalo 5 n'akuweereza emitwalo 10 kati abantu ng'abo nga ye tomala na Musa batomala na batubeererawo kitegeera nemubeera mu bafaani bano nga ye buli live yo tagisubwa yayina okubaako ate nga participatinga okitegeera nga onembamba no nga ye buli video gyo postinga ino gilikinga ino gikomentingako ino gisharinga kati abo naffe tubalaba so era oba olondamu ku bantu tunuliranga nnyo abantu abo akasembayo mpozi kamberenga nebaza ku buli faani wange anfudde kyendi ninza okuba sinatuuka nnyo wala naye at least kanebaze ku bafanzi bange bonna abambereddewo abalikinga videos zange abanfollowingako abasharinga videos zange bonna era mbatumira nnyo era mwongere mu following sijja ba disappointinga mpozi n'abalala abatannamanya mbadde mbasaba bango mmanyi naye nga tonna following so okunfollowingako ku YouTube channel yange nkozesa amanya Fizzy Pro 91 ku TikTok era nkozesa amanya Fizzy Pro 91 ku Facebook era Facebook nkozesa Fizzy
waliwo account ya Fizi ennaku esinga okubeera active ni account nyingi naye eyo eya Fizi yensinga okukozesa okubeera nga Fizi eryo ngambe gwe Shafiki waliwo interview gye nakolako nembinyonnyola naye simayo bambiddemu kuba biwanvumu kati ni just lwaki wakoze nota kale Fizi lyava kuba nti nali nga nkyasoma nalina omuyimbi gwe baali bayita Lil Wayne yatuuka ekiseera n'atuuka n'agamba Wizi so kati nange nali Fik nali Lil Fik nentuuka ekiseera nange nenkyusa nenfuuka Fizi segede so that's how it came bannange ba SMX Media subscribers wetu tubadde ne Fizi simanyi naye tusobola okuddamu ne tumufuna engeri gye tufuuse ba Luganda waneno tujja sigala tumwefuna bannange banneebaliza abantu ndi kumpi tuusa 10,000 ndi 9,912 mwezi gwamu ku YouTube nera ndi waneno ndi ndowooza babayita bati ng'oli musajja ba Salongo ansuubira olubuto nsuubira okuzaala 10,000 saawa yonna osegeeza kati oli lubuto ndi lubuto nsuubira ozaala 10,000 saawa yonna banneebalize kwanza bakwagala nnyo SMX Media mwebale nnyo okubeera nga omusajja ono mububeereramu so nammwe mbasaba ate temujjanga okwo mulagiriye n'abalala bajje batufollowing effenna wamu kuba kati fadde tufuuse ba Luganda abafollowing ono nange mujje mumfollowing ku TikTok n'abanfollowing ku TikTok ate era mugende mu subscribing ne kuki mashallah so mbebaza nnyo baganda bange abali eyo bafanzi bange mwenna ntumira nnyo kantumireko bannange munzikirize soka mami kansoke ntumire ku muzadde wange omwagalwa mama wange Hajati Nuru Lule ne tata wange Haj Ahmad Lule wamu ne baganda bange bonna be banzala nabo banzala mu family we are a family of seven siblings but 2 girls and 5 boys so mbatumirako mwenna so ne bafanzi bange bonna abali ne mikwano gyange gyonna gye nkuze nabo bensanze obukulu mwenna mbagala nnyo wetu tubadde waliwo akafo gye namugwiriddeko neŋŋamba wayina omusalako amanya ndowooza gadde nze mu SMX ntera okugamba mbu wano ku SMX Media tuba ne content w'abayimbi celebrity gospel buli lunaku buli ssaawa story wejjayo tugikoya naye nga ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media mbu stories zaffe tuzikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi nnyo kansaba subscribing nga tojja kuyangu missing updates naddala nga zino SMX